tubaaniriza nateera nga bulijjo mutabani wa Mole n'amatovu mirundi saako John mirundi leero enkofiira gy'oyambadde si eri eya bulijjo eno tugyeraliikiridde si yakusala ddiiro zogamba omusajja yasaze ddiiro kuba zonna bakusuulako busuulu tuteekako butesi kabonero tukolaki tesingire muna gundi omwana afaanana kitawe tebamutwala mu DNA kati nti bya DNA nayambadde ekibino biyitamu dda akagondi akakana akalu kakusaze tojja kuba butabu bwa campaign nja kuba naye bakuwezirize bakunyaga ezaalo ndikamba buli bwe tuba twagaliza eggwanga lino emirembe tulina okukkiriza akalulu aka hybrid science ne diluted science biri bye babadde bazanyirako previously ne boogera kino ne bakola kino siye situation gye mulimu fakiti akatabo kange ndowooza mu manda olwala wakubire kajja kuba kavuddeyo napulidikitinga mu 2017 nti akamyufu kendali muteeka ajja kubaayo akaabaddeyo gwe wategeera otya nti korona anajja nomanya era kabadde kajja kuyuza ekibiina nakatimba gamba my prediction yes with this scientific elections you are brewing chaos. Scientific election tuleeta kajagalalo tuleeta tagali why nti akalu kagenza okutuuka nga mu Uganda mulimu ayagala okulonda aliwo Museveni. The rest are not prepared for elections. Why? COVID yakwata sente zonna n'aziwa ababbi babbira mu nzige ne babbira mu COVID. Kakati eprobulemu gye bayina ti COVID president yatya as I usually say ti Museveni teyakwata parliament n'agiyingizaamu. In fact, if it was not Kadaga, parliament singa yavaawo yaligenze mu liseesi nga bagiyitayo buyisire baagadde okubba sente zaabwe kyanovu gundi tibayiseewaawo kati neeremerawo bakakoza ne bagenda ebweru ne bakomawo naye oba bakakoza abo baliddawa ne bakozesawo ne bakozesawo ne bakozesawo bwajja bwayingira mu palamenti bagigale kuba yayingiddemu nga gyavudde gundi ate bamala bakoze tewali kye babawa. I've not seen obugagga bwakakoza bamuyambisa 2011 simanyi mbaba zamuyambisibisanja siraba wiki nene nabo bakutegeera nti kweroloyo yakuba buli nti ensendene zagudde yes kuba nze mbawuli ebibateesa nentuuli abantu bewalirowozezza tebaba respecting these people don't respect you. Why? Balowooza nti you benefit by associating with them nemmengo bweri feudalistic ndowooza okuvale wajja wano naawe olaba ekitiibwa kyo kuki is my head not the institution. Kakati mbagamba nti ababaka ba palamenti tebaagalanga kugenda mu kalulu era balowooza nti okuwagire Museveni ku myaka 75 ye fenafe atuwa ebiri nimbaga that one cannot work. Why? The 75-year cap was amendable by only 2/3 majority. The 2 years, where do you get it? Because Parliament can only extend itself for only 6 months. Kambuze mzee. Balegislators abo n'abakozi b'amateeka bali tebakimanyi eky'emyaka ebiri tekisoboka. Some of these people, amateeka tebagamanyi ne bo bagamba kinti fedde tulaba abafedero bagambanga Museveni ekola oba tekola gwe gituwe kitya tuyinza gamba mukazi kuzaalira mukamu bagamba mwababba bagamba nti mwababba anti nabagamba ne muleta decentralization instead of federal nti bifaanagana anti kye bagamba nti gwavudde ewaffe kaliiso bwejja n'osaba Museveni eggali omukka ani abalimba munno Museveni aganji bawadde gwe weerimba mugenda nayo eryolerera yino tewali kati bano ab'okuleka wamala ab'emityana bwe bajja ne basaba Museveni emmeri ekolekoleko wamala
nabagandi mugende wa minister of transport yajibawo ani ab'omusiru tesoboka. Yes. So it is not Museveni. Umwana wakaja nagamba dadi ongulirayo omugati ye, dadi ongulirayo emotoka ye, dadi ongulirayo ki, you just listen. But if it's your wife omuganti wange demand is omungamba niyo omwana tamanyina bwe bigula Muzaiba member parliament bogeza ku baby. Yes. Kubanga nzabo nkimanyi emyaka ejebi bagenda okwagala ogiteeka. Kakati bubalira nti bubali tebakimanyi kubanga nalaba omusajja gwe bayita Bidandi Sali nali muli squeedinga nnyo. Bwe tutuuka okukyusa term limit Bidandi yagamba tetukyusa term limit tukolewo third way president tumwongere emyaka ate how you either amend the constitution or you retain it as it is or you write a new one. Nenga ne Bidandi omugezi naye one nemuga tekikola. Are you saying that Museveni is interested in only additional years, 2 years? Can Museveni do it? Nti kulwange ye Museveni wanted term limits to review. Era nga two sides majority azikola ki azina lwaki tebakikola ng'ekiggana. Museveni by 95 he knew that it was around kubanga yakugamba nti revolution takolera ku term limits. No. Ati yemwe lwaki temukitegeera omusajja bw'amala okuga omukazi naga nti ndi Naalongo nga wama Naalongo jangu tukolera emikolo gy'embeerera ate abalongo yasesema baseseme. The moment somebody tells you that he is Naalongo means he is not a virgin. I see. When somebody tells you that I'm a revolutionary, would understand. Nti Museveni atugaye nti tulina vision. Vision is not wisdom. Vision is not cleverness. Akubuuza, a vision is an idea which you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. I see. Mwetamu zino mswa nekatandika okuwajiwinga ku busiru nga teganaba kumanya vision kitegeezaaki, revolutionary kitegeezaaki. Why does he apply these words? Kati kuba tozitegeera soko gere mu dictionary uzinonye church close scientific direction is brewing chaos. Kakati we have, because omuntu omutegeera wotegerera omuntu buli kyomugamba kiba impossible. Omulwadde tumutwale mu ddwaliro ani anamujjanjabirayo abuuza ye tumutwala tutya ku boda tajaako kukitakola ki. Then you must understand nti oyo omuntu tali interested kukola ki, tali interested kutwala mulwadde mu ddwaliro. A person who will be interested to do something provides a solution. I see. That's why mafias don't provide the solutions and alternatives. Kakati kikutegeeza ekizibu kya Uganda kye tulimu kakati kiri solvable. Why? Tuli mu COVID okumulwanyisa twaleeta health bill. Kakati ate health bill erina wekontanira election law. Exactly. Why don't we talk about harmonizing the two? Don't you think Parliament is aware of these challenges? Baba bamanyi si kye baagala. Nabagamba no nembaga nti bw'olabanga omusiraamu sheeke ng'alemedde mu luggi lw'omuzikiti bamuga nti sheeke ejjamu engatta agaanyi, sheeke funa wuza agaanyi, oyo aba anoonya bbomu lutalo kubanga aba amanyi ekyabulijjo. Yes. Kati if you say a member of parliament advancing an argument that is stupid, understand nti bw'aba amanyi kitegeeza anoonya kirala. Kikati kyenva nkugamba nti how do we harmonize the two? Kakati twaligambye nti one nkugamba nti ekisinga obukulu element esinga obukulu public rallies. Kituufu. Public rallies, because we don't have gundi COVID-19 nga health bill ekigaana nga tugiddamu nga tukigamba. Can we organize elections without public rallies? Is it possible? Tekisoboka. Kati what do we do? Olututudde twagala okulonda kubeereyo. We are not interested in causing kavuyo. What if we reduce the number? Every person candidate addresses
one rally in one district, which should not last more than 2 hours, 3 hours. I see. Bw'oba okuba olukungaana e Masaka sulayo. Bw'oba tosobola kusulayo, gwe kati agenti wa yalwogereremu nga gwe tosobodde. Yekuba Uganda kati katono. Kakati nga nkugamba tukubeerale. Naye nga we observe sanitation, we observe social distancing. Enkungaana ezo temukkiriza basomba abantu. In many cases, abantu b'okukyalo si be basingako. NRM yeyina omuze gw'okusomba abantu. NRM yeyina tent. NRM yeyina obutebe. NRM yeyina amazzi. Buli gamu galiko agabbirako. Batya n'abantu 50,000 ne t-shirt biki. Kubanga ekyabwe bakibbiramu bubbizi buli kintu is an opportunity to steal money. Kakati Bobi Wine ye aba opposition baate tebasipendinga money. Toyinza kulemera abantu ba DP oba ba people power balemedde mu kifo babazzeeyo. Abamuseveni bajja ne kololo ab'omu Kampala ne balemerawo. Bano babbe ssente bazibaddize ne bagula amawulire gaabwe gabukedde baani ne bagamba abantu balemedde egindi. Waliwo Museveni yayita baddelegezi sente zaabwe neziremera ku ssimu yaleeta ndala oli yazibba n'agenda abatakoleddwako. Kakati mumbanga mwe enkola yammwe, you trade mu bintu byammwe, you fear organizing rallies. I see. Gwe mukazi wo abatamanyi kufumba tokaa nti naye wamuliraanwa tebalya. So to me we can organize small rallies if we stop amakubo gamanyiddwa. Amakubo ng'onookuba olukuŋŋaana ennateete ate tulina naffe okulonda electoral commission neeronda sparsely areas away from the town. I want to tell you tewali muntu kirolo agenda kuva mu dduuka li agenda kuva ku mudaala gwe agenda yasabire mulale. Naye ng'ekyo ono ye tukimuggyeko kuba maze kibategeeza tibabeesige ba Bobi Wine tibamukisa mu don't want elections. Teri opposition mu nsi eteeka conditions ku elections. Kubanga elections zibanda bakuki. How old will be Bobi Wine 5 years from now? He will be 40 something. Politics aliwo kati aliba akyaliwo. Teri opposition azira. Mu politics temuli muli politics. Anti mpuliranga kwagamba nti bo obutakkiriza Kalulu era babanga abazize nga government banoonya kagundi kati kibawe. Okay. Ekyengeza kugamba gavumenti nti bye bagamba mu bibawe. Naye mmwe gavumenti olw'okubanga ababaka ba palamenti baagala kulonda, abagezi ba Museveni tebaagala kulonda, bano abali mu gavumenti baali nabo beegasse n'aba opposition nti Museveni mumugamba akalulu akongezeeyo. Why? Museveni bw'ayongeza agayo akalulu kitegeeza kwata speaker amukwasa obwa president. Exactly. Kyatasobola kyembale njalo kubuuza NRM mukisobola ekyo. Nankabirwa kakugweko ne banne bagende mu kalulu bakugweko nankabirwa be babadde basaba ssente. Why did they look at this issue before? Kakati banoonya delaying tactics ne batasobola. Kikuwa okulonda kwa president tukusobola okwa parliament kuganene mbu bayitemu buyisi babongere emyaka ebiri. Why? Bakuwa mandate ya lwaki abalako n'abalonzi weje bakikoze. Tell me, in Malawi have they extended? No. Abaga mbo fenna tukendereko kaneta muddeyo nankabirwa muddeyo mufeesinga abantu baba wa mandate ya myaka 5 giwejjeko. Kakati nikyenva nkugamba tolooza nabo kye bagamba nti akalulu kabeerewo kamati tebabireeta position bano bamentiyininga bano aba COVID-19 akakiiko ka Museveni akaba scientist abatasobola nakukola butwa bwa Messi abatasobola nakukola mindi nzungu tebasobola nakukola mindi ya meto ba scientist ba Museveni who cannot make a metal mindi taina na fake tablet ya aspirin yali akoze ya duplicate ya Panadol. Kakati anti gamba nti kakati nze mazo kubulia position yange. What I know, these people are not interested in elections. What the opposition needs now, never nankabirwa ne group yabo, is not to have elections. What do they need? Kubanga given this situation tebafunamu nti ababaka ba parliament baavuwadde ababaka ba parliament babadde batambula nnyo ebweru nga bwe bagenda ebweru bafuna allowances ennaku 3 alina miliyoni 3 zaakomawo nazo. Kakati epolobulemu gye bafunye nti obudde buno bwonna tewabaddewo travel
tewaliwo bukiiko bugenda kukantwe kulya ssente. In fact the kakiiko that is eating money ke kakiiko ka covid akalambula amalwaliro. So these people parliament tefunye mukisa kukwabula ssente zeyafunayo zezile miliyoni 4 zebabawana gali ameka 2 ekitegeeza bali bubi tebalinaaki finances. Kakati bw'otabakkiriza kuba kalulu kugenda mu bantu mu kiseera kino sigamba nti bantu be batya, but Museveni's team ey'abamafiya eyagala okutegeka bannankabirwa okutegeka akalulu nga bataddewo National Task Force bataddewo kimwe babbira Museveni tebayinza mukkiriza and they are very influential tebayinza kumukkiriza kutegeka akalulu mu kino kiseera. Bana ababadde bajja bamubangako ssente ez'ebintu ebyenjawulo tebayinza mukkiriza agende mu kasaayansi. Inspector General wa police akimanyi nti alibeerawo the next 5 years. Simanyi. Kuno abadde agatafudde mudiri gwa ssente mmeka. Simanyi. Do you know why they are fighting local defense? Olowooza local defense badde tebikola naye kati bukedde kasola bukedde ngekuba ebifaananyi wa local defense akoze eki. They are egging out local defense. Ssente ziddeyo mu police kuba nabo bazijja mu police. Kakati kitegeeza nti abapoliisi bwe balitayalinze key positions neziweebwa ab'amagye kati ate ssente baagala ziddeyo ye Rukutana bwe bamugja mugundi mugenda ne bamutwala mu finance nga there is nothing social security fund erina kubeera mu finance n'adduka nayo gye bali babuuze gye bujja bwe bamuzaayo mbw ateddeyo. Kakati because the civils are in charge of the key positions of the police, they want the police to do its role. Local defense bagitanishinga gye babadde nayo. Local defense yombi byekoze byadda byekoze eki byebibaddewo byembagamba nti noddira omusajja omwanvu ye laavu yaabwe yamba okuyambirigo nemugamba mbu covid ayonoonya amaka. You tell us their record historical record eri gye tebayomba. So kakati mwe kyembagamba nti mwe bano abasajja babazanya nti all of those groups are formidable groups. Those nti wabeerewo task force kateriyo sente ziveene wa Museveni zigende straight mu byalo. Kakati gwe tokiraba nti akamyufu bakazisa sibayi ku National Security Council abantu gye bagenda okula obuguzi fulaga ya bundu kubanga nono tango oyo yabadde ekibiina ekyo abalyako miliyoni 2 nagenda tono nazimba ennyumba n'abogola ne babula bwamu boli omukulamu amanyi. That's why for us me man like me I don't join those things. Toyinza kuziba miliyoni zange bbiri okuva tango doiro yajja lwolwo yerabika yafa okulonda obululu bulinga obwafa. What has he sincerely kyakoze mu bubi? Tosobola kubba abantu bali mu gurupu emu yababba sente ne bategeera nti atupi talina powers to verify one's academic qualifications. Nze omusajja yasoma diguli ontwalye mu UNEP lwaki enaali mu yentwalye mu UNEP n'ababba miliyoni nedda siyo abikola waliko gurupu y'abamafiya eyezingamu tubamanyi bebali mu mata bebali mu kuba ebigezo bebali luddawa banombwa mbadde mpulira olwaleero teepu nga baga nti akenji mwamusulawo talina kaalina bagenda omubakalulu akenji yannereegamu anti obutambi bwatandise bagambye nti oyo ombwa twamaze omukozesa ntukasuka nekali kukawandika kano kantu ya pusi akenji now 6 MP you would be vice president, you would be prime minister if you have performed it properly. Kati yagenze n'omutwe gwe yanneeregamu yeyeje akingi yeje ku pulogulamu ye yakanga nja kumulavako ng'akaaba amasiko ajja kamuutu akingi ye yawedde bamafiya bamusudde ku jirikiti kati agenda kumunyanga mbwa looting dog. I'm telling you agenda kwesimbawo. So therefore if the president picked her Namu minister without a constituency, why does she think now that after delivering a very wonderful job Museveni will not appoint it. She needs enough the support of a constituency. Hey, don't you think Museveni abenaremu abakozi basobola okuddayo ne nawomi mubabadde bamuwaga ate kati omukazi alina na miliyoni Diana yayina ssente ne mulamu we oyo talina babeyambisa nabeerawo akitalo nnyo n'akola kiryo ne bamuyimpulesinga n'alowooza atuuse mu banne bwa nabaga nti omuku gwe bali bagamba nti olina muwogerako olina kwogera ku byakozi yakuba essimu ojja kundabamu omuseera
tojja kudda kabakubire ddala mukazi gw'owummule bulungi otegere bamafiya nti bamafiya bakozesa ate ne bakusuula ne kaliisa kyenamukola ne senyonga kyenamukola ba notegeera nti mafiya tenfuga kakati kugenda mu maaso olabe kunze naawe ani akola loosi. So I'm telling you nti one, we can have elections but limited rallies. For instance, we can have rallies organized away from cities and markets. Two, people should not be allowed to move 2 miles. No. So we can have these ones. The second point, again, to create a relationship. Baba no banonya excuse. Ekyokubiri kigenda okuleetera obuzibu mbagamba nti tosobola kugamba nti akalulu kajja kutandika essaawa emu as usually do ewamugijja ne ku mukaaga ogw'egungu muggalewo ku ssaawa 12 mugamba abantu tekafya agenda bakwata musigale nga mubala obululu nga abasibyawo akakala awo essasi werijja okuvugira. What can we do to avoid the confusion? Because these people have known, these people are not interested in elections. They are only waiting an excuse arising out of elections. Kubanga omuntu ayagala akalulu tasobola kuweereza confusing messages. Unless this one is done, we shall not participate. Who told you that you have a monopoly of participating? We can have elections tukuwadde n'ogaana okujja. Elections tesobola kubeerawo nga Museveni yekaye yeesimbyewo. Kyayogerwako mu constitution nti wanaabanga kubeerawo nti president wa Uganda taavuganye nga yekka naye wanaabangawo n'abalala. Can't he sponsor? How do you know? Nti gwe toli sponsored nti bano bali sponsored. Kakati buli lwolabanga omukulembeze omuntu akugamba nze okulya emmere nga mundeetedde amazzi aganaaba mu ngalo. Yes. Bomba muntu emmere ndira ku mmeeza. Why do you ask for impossibilities? Tukutegeera nti this person ye mukufu tayagala kulya mmere. Anti abantu bonna kye tubuuza muzeeyi, why the rush? Why don't lwaki tubuuzanga bibuuzo bya busiru. Mu Bungereza eriyo nekibayita snap elections ezijja wakati. Not the rush. We have completed 5 years. Elections are scheduled in February. Tulonda mu February. Tuli mu gwakomeka. Tuli mu gwa. Yes. Kakati tunuli ekiri e Kenya. E Kenya balonda next year. The political tempo is high. Kituufu. Buli omu yenna yeetegeka abo be baagala. E Burundi baamala dda n'okulonda. Why do you believe? I want somebody to answer my question. How come that basically who leads the largest political party sat on himself? Why didn't he so express to Banana? Ebintu bya COVID bino tunalonda naye baleeta bisajja bisiru nti okulonda tukwongere bino ebyali bivudde mu community. Okulonda bakwongereyo musomye constitution nga bwegamba. He beat these people. Mubalaba n'emitwe n'amasuuti naye tebaliizoninga. A constitution is amendable. How did the CA, when they decided we shall have presidential elections, in fact, Kambaburi, we used to have presidential elections and parliament and lower levels differently on different days. Nga kyebagoberera bw'oba olemeddwa okufuuka MP genda ku bwa kansala abasiru baagamba butulonde lumu kubanga Museveni bw'amala okuwangula akolera ababaka be ne bakijjawo. Kati you lose. If you stand as a parliamentarian, olunaku bwe luggwa eri oba teweewandiisaayo kwagamba olusinga omulundi ki gumu. Kakati abasajja bammwe abo if they are honest, what were they waiting? Kubanga tulina option, tulina option. One, twaligambye nti constitution egamba ki? Constitution egamba nti president awa speaker. Nabaga nti kyangu nnyo Museveni okugera okutalako obwa president. Before
singa tezaali ŋŋaŋa ganageyala nga tegaali ŋŋaŋa gaali gadde gabuuza how do you do this? How is it involved? How do you stop a presidential election where the constitution says whether it rains, whether it's darkness, whether you must have election? There must be an election. The option is to have a referendum. Referendum, you did you think about the alternative? No, why do you insist on one thing? Jona kwate power, ajiweka daga. Why? Okay. It is provided for in the constitution. Okay. Yes, condition. A West president power, the speaker teriwo. It's not there. What am you going? Teriwo. Hey, kakati olwokuba mmwe emmotoka ezammwe zabalemye okugulira emipiira zabalemye okukanika ez'empaka naffe tulinde mmwe. I don't want anybody. I cannot accept anybody who peddles the stupid argument that the election is big. Elections have not come as a snake. You knew from calendar. Uganda is a country where election date is known. Constitution, we know when to elect and when the president elect is sworn in. I see. They started from 1995. Kakati chikutegeeza bano tebali wiringi. Chokolaba nkuga nti buli lwobaleetera alternative tebagikkiriza. Buli lwobaleetera alternative tebagikkiriza. Ne mbagamba another issue egenda okubeerako ku crisis kulonda. Ne mbagamba nti mwina ballot box eki emu. Luli mubadde mubala olunaku lulamba nga mulonda. Ne mbagamba increase at least 20 ballot boxes in an area. Zirimu sente mmeka ne bagamba nti mubukole. Do you need to manufacture them? Obululu buli aki. Ne mugamba abeeka 20 mubukole. Ekituufu. Yes. Lokale no bagamba mubufulumye wano. Bwina kulirwa bweru. Tugule ku nice house of plastics. Nti ku kyalo mu buli parish wetulondera ku polling center kuliko ballot papers nya ballot boxes nya abantu ekisaawe ky'omupiira ekina mita 10 have been saying it repeatedly saying it nemubeeramu abantu 25 mu kisaawe ky'omupiira kitegeeza mufunamu enyiriri nnya wana 25 mufunamu enyiriri mmeka abantu 10 kuba 25 emirundi ena abantu 10 if you have abantu 10 if you have 5 line ballot boxes for how long does it take abantu ekikumi okulonda kyogamba nti suggestion yo mubamba mutadde mu kisaawe mutekemu boxi kuna zibeere ennyiriri nnya abantu balonde ate go other than kulinda nkeera kubanga nze kuga nti bato weegenda okujjira kwe kugamba abantu timugende kafyuze tuddemu tulonde ekya where are you going to keep the ballot box? Bajja kuba mawulire gaabwe baabututemu bajja kuba mawulire twalabiddwako ewagundi gye bwasuze bajja kugamba nti ffe batukanye n'okusayininga ku mpapula bajja baga nti no when it comes nga mutegedde mu mpapula temuzisayininga mugaane nga banoonya kavuyo banoonya kitwala mu 7. This is what I'm telling you. To these people ebyokuwangula Museveni babivaako dda bo babadde bakuba bulipo emyaka 75 eguntamuzi eki kakati bamaze okukitegeera nti biri byonna biremye parliament eteekawo kiremya esaawa eno erimu bateekawo kiremya basobole okweyongeza emyaka 2 kubanga tebaprovidinga solution nga nze zemprovidinga nti provide for many ballot boxes. I have even an idea. Nti singa kakati bagaba nakikola batya. Yes, muyinza okukwata voters register ne muziwa abantu bameka 5 kakati bambawa abantu 5 bonna muyina ennyiriri 5 okeberamu n'ennya lyoyo kubanga buli ayinza okuga nti ajja kuba nalondere nawa n'ate atya kuba kati muyina okufuna kinderebo ingi ekyokukwatamu obukwasi ekigalo tekikyasoboka kati muyina okuba neinderebo ingi nga akoleddwa mu kantu nga bwolaba kologeti ng'omunyiga bunyizi nagwa kuki akantu konyiga notakwatako ono ye yakwatako kakati ekyo nakyo is it a big deal
nti enkalala z'abalonzi abalondera ziwenondera ematale mu kigo nga amanya gaffe listi yaffe yemu bagijjemu kopi 5 5 copies bazijjemu 5 copies 5 copies ne tufuna 5 ballot boxes ezitali zammwe z'abazungu what you need nti kugizikebera nti temuli nakuzisiba zirookinga which the katwe people can do nemuzirookinga bulungi nnyo okujjako okubagamba nti zino baleesemu ezifaanana n'ezeeri you can paint them differently. Yes. Kakati ntujja tudda ku kintu ekirala nti baafu mwe tuteeka okukoloboza tekyakola ne peni kati waddu widdu bw'onoogamba abeerekeso commission nti nga bwe bagambye mu masomero nti omwana ajje ne giraavuzi azijjewa era oli kampuni ezisugulira mu education zo zazireese dda iwanuddeirwa account. I don't mind wanuddeirwa account. We used to admire boys who would flower girls every day. We are changing girls in underwears. Naye nga ffe tuba naffe tuli kifuna they are dead. Kakati buli kampuni yonna buli sente y'education yonna mugibbe buli kampuni ezikolamu wanuddeirwansa. Kakati bano bw'obagamba nti buli muntu tumuwe gloves gavumenti eneegula mmeka nze mbagamba nti gule gloves negundi z'abalema muzayi abantu abalemwa mu masiki basobola okuderivalinga gloves nti bano bo balowooza mu kubba naye nze mbabuulidde we shall have a civil war after elections. I can associatively politically kubanga you are dragging bano bemutwaliginga okulonda tebaagala kulonda abenaalemu tebaagala kulonda abopposition tebaagala kulonda kati balindiridde kavuyo wano twali tukola ffenna muzeeyi ku TV n'ofulumya akatabo akayitibwa Buladde tewaaliwo corona tewaaliwo ki n'ogamba Museveni's succession will be Buladde ndabanga ekitagenze na mu succession kisembedde wano kati tulayivoling groups ne mbagamba waliwo ekibinja eky'omukono banne bantu mwebaze baani ekijoga buli muntu n'abasajja abakulu kakati tewali ajja kukkiriza baana bano kusikira Museveni nga bwe baali balowooza bali ku mbiro ensi yabakyawo because in politics what causes blood spilling once you have two rivaling groups where each calls it a right yes as long as the Palestinians believe that the Israelis want to occupy their land. As long as the Americans believe that there is what they call Islamic fundamentalism, which must be stopped, not allowed to spread, they will never agree. Kakati ekyo nekigwera kino kyembagamba nti abasajja bano batuuse ku conclusion ti Museveni tawangulwa ate ne batuuka ku conclusion tibongera kunafuwa kakati Museveni ate afunye amaanyi mangi nnyo okusingawo kubanga Besigye is retiring ekibiina kyalese akisse kakati ate bano ab'ekibiina kibalese kubanga yatta akakyala kano kagundi kawini n'alyoka atta n'ekibiina n'akirekera Emuriat ye ng'amanyi nti abo battakitte kakati as we speak today kakati ate badduse kati ye yabadde ekibiina kyagaza tumukunde bano tebayinza kukkiriza mbuzi ye basi yalowooza nti abeefudisi mbuzi asiba miguwa gye n'ajja wano n'ateeka wano kubanga fomula gyakolerako yemu ye yabamafiya bagavumenti otumala okubafa ab'ebivubiri nga tusiba enjuge mbyegwa yaffe tugikwata nga ate tugisuula wano osuula yani alogansi yemu besi ye ne bamafiya kyembagamba besi ye talina sente nti Museveni buli nakiwandiika nembagamba any institution that will be used to fight Museveni will end up destroying itself. Kati mbuli institution ey'amaanyi eriwo Mbabazi when Mbabazi wanted the express interest in the presidency yalaga Lubaka n'alangira okuleeta kwa Papa ne bagamba noka nti muwala wa Mbabazi ayina kampani neyakibisopo Lwanga these are Anglicans kakati ne bagamba agenda nakanungu n'alangirira Mbabazi ne batugamba nti maama we Muganda Besigye nti yekkiriza Besigye ayina idisi byanyima nkimanyi bweni byanyima kakati today have you seen Besigye in the recent times in Mengo
Namboze bwe yali ajja okulayira nawe ebifaananyi mu bijjeyo Namboze bwe yali ajja okulayira mu parliament yajja n'embwenyi zayi aze kuyiga federal. Can she mention the federal today? Namboze came with the hunting dogs and the spears. I see. That he had come to hunt for federal. Where is the federal? Can Namboze mention the federal? Muleka mwamutulira federal Mengo yafuna minister wa trade nga wa butter trade ne federal najibatalinga tekyali issue. For the first time from time memorial, Buganda is not a factor in the general election. Minister of Trade, the Catholic Church is not a factor. Anglican Church is not a factor. The Muslims are not a factor. But you tell me an institution that threatens Museveni. We can compose. Why do people demonstrate? Why don't they demonstrate to go to churches? Mutwe. Abantu bagala kwekolera mzee. Abantu bagala kwekolera ye wade tukyali awo ne mukwano go ne bamuyola Dakitali Stella Nyanzi bamuyola lwa kugira abantu Dr. Stella Nyanzi ngera mu bakubira Nyanzi ayina muganda we akola mu kitongole ekitongole ekyo kyali badde ekyo kya security kakati bo akafere bakikwata polisi yaganye n'okozesa yokebu polisi yasezeho okukolera kebu yaayo nga kino tikyesi yokebu waliwo kampuni webagita gonde soto mubaani mulimu musajja mugundi musajja musomali suspected to be gundi oba wali shahabu security yawano yafa nnyo kakati oyo mukazi gyakola muganda wanya era nyinza nakuweereza ekifaananyi nga seera nga omuwala ne Besigye bali ku birthday party kale nkanisi Besigye yali connected ne bamafia abamisusing eyo kebo. That's why mwemugenda olwokuba bamafia bakolagana ne Besigye omukazi gwe baali bayita omulalu nga bamutwala mukebera mutwe omukazi yali afuma Museveni afuuka kati bamukiriza n'okuddayo okuleka ekyalinga kate solve who the mafia gang. Because the mafia gang humbles you, when you agree, you will be humbled. Nkubulira Stella Nyanzi bamugobe Makerere ne bamugamba muwemuzi ati bamuwadde kadi omuwemuzi era omulalu bamuwadde kadi yesimbe bamuhumbling ne bamugye esembe buli kati bamubi kati baada we shall only meet in a mass grave, in a prison cell, on a flight where I cannot have an alternative. Never in my life mbagazaji kakati baba ine enkola kyokola ono mwono yali afudde mutani wakaji president yapadde omulimu bomugumumme ayabe jobu mbwatwa mubintu binyo ndo tewali fudde mu mwana leta pa mutyo sente kano ne kagamba nsimanyi ewafe eri omulimu eri esomanyi kifo kyetu mukunde yabirimu miliyoni binyo ndo yeti yali fudde kabushenga litafaa. For 7 years, we are approaching to 8 years. I'm not a joke. Kakati ba mafia bamuhambulinga bamusibye mukomera okimanyi nti Sara oyo mukazi oyo Nyanzi Stella Nyanzi nti lwe baali yali azze ng'amaliriza ekibonerezo kooti lwe yamusanga talina musango kyali kitegeeza ki tebamusibira bwereere ebyo mafia yebikola ebyo byonna indications zikulaga olwose n'obindaga zibadde sinababitunulamu Besigye ne mafia bali kuse ebyo bimu exposing yebebamu. I'm telling you daughter the sister the younger sister of Stella Nyanzi where does she work? She works in some data connecting company. President company yagigoba na wano Museveni chased away that company, a Kenyan company, a fake company, which is being used by these people. Ina connections makumiana. Uganda companies like Uganda zina komeka. Let me say investigate it. You will see people running away. I see. Are you trying to say Besigye involvement in Stella Nyanzi? Besigye in fact kamukubuli. Siki ekisoose okwata omuntu ne bamusiba enkya n'avaayo nga mulala babibakola kabadi babibakolamu abatalina gundi mizi nakugamba nti mukalu ka kinaana nakugamba nti as for some njubazi appointment
to oversee the constitution making process. Museveni might have had these issues in mind. Okitegeera nti nga bano bwe bakugamba kakati nti COVID-19 constitution ya Uganda ogimanyi nti yakolera emyaka 10. Eno constitution gimula yetuliko kati President Museveni appointed Sam Kaleganjuba as Minister for Constitutional Affairs and Assignment Ministry, whose responsibility was to produce a new constitution for Uganda. Yamala emyaka 9 ng'olya bwe nkusomera nti nze delaying tactics nzitegeera okugamba Sam Kaleganjuba yali musajja wa DP yali wa Kabaka Ikedde nayingira mu DP mu 8 kaakati Obote nga amutyanye ne Paulo Mwanga nga abamanyi nti be basajja ba Kabaka Ikanjuba yali musajja mu bumu nnyo ate bakolanga ne sekandi ndi Njuba Company Advocates kakati nkugamba Njuba charge for some Njuba's appointment to oversee the constitutional making process. Museveni might have had these issues in mind. Amuleta Museveni yali Njuba mu 86 Minister for Constitutional Affairs. Why? He had identified that before the country develops, before we do anything, we needed a new constitution. Ngatulo was nti Njuba bamukoze olumu Njuba yali abuliddwa ebyokukola n'agenda yebutambula n'agamba abeero si ti mmwe bwe mukola emirimu egitali gyammwe ne babakwata bajja bawalika kalaba gavumenti ejaba which was saying was correct. Museveni yamwetika namba awayogedde ki Njuba n'amugamba nti kyenayogedde sebo nti mu mateeka abeero si tebaliimu era wero si bwatwala omuntu ku poliisi ne bamutyako mu kkubo mubbi ye kubasiba mada gavumenti emuyamba pulezidenti mwenki yagamba Njuba byayogedde aga amateeka g'ebitabo tetunagafuna naye abeero si balina obuyinza because Njuba was aid gwe baawa okukola constitution kati nkugamba nti Njuba alinga Stella Nyanzi nkugamba in 1980 Njuba was picked from a DP rally at the Constitutional Square by government agencies on directives from Paulo Mwanga. Mwanga feared that radical politicians could incite the population. He and his group had the experience of riots during the no-work demonstrations and wanted to tame the situation in time. The people that were targeted include Sam Kaleganjuba, Tiberi Okenye, and the Adeko Nichoni, Obote's cousin brother. Police imposed a ban on Adeko Nichoni never to address any rally, but allowed him only to wave to the crowds. This is the reason why Njuba was picked and locked up, locked in the coolers. Later, the UPC candidate managed to secure the UPM leader, CUPC. The UPM leader managed to secure his release, and Njuba found himself in bed with UPM and NRM. Finally, Njuba was married to Gertrude Njuba, a bushwalk heroine, and a daughter to prominent Anglican Bishop of Mityana Diocese, the Rachel Yohana Mukasa. Given all of these factors, Njuba was the right man for the job of constitution making in 86. However, after the self-imposed NRM of 5 years interim period, government had little to show that they were serious on the matter of constitution making. It is therefore surprising to hear people say that the extension was meant to cater for the making of the constitution. The truth is that NRM wanted to consolidate itself first. Sibwe gusose. NRM yenyini yaganti yagala emyaka emeka. Etaano. Emyaka etaano jaggwako nga constitution terina. Do you think the constitutions are made in 10 years? It was buying time. I see. It was avoiding elections. Museveni wanted his NRM to consolidate itself, to swallow up all political parties. I see. Likewise, this is what is happening yes, now. These people don't want to go for elections. They know that by going to elections, they are offered, they are giving Museveni a very big chance, an opportunity to humiliate them. Ajakufuna 90. That's yes. Anti nkugambye nti Besigye wabadde political opportunists bwe babadde bajja obululu bonna bakubiddwa nti church terina kati abalokole bano ab'owansi enjala beeruma be bavuddeyo mulimu bugingo yekka. Why don't the churches incite the population to against Museveni to reopen the churches? And these so-called scientists
don't are they not religious? They don't follow, they don't, are they atheists? Bagobera amateeka ga science ati bana science nkugamba nti NRM yali erimba nkugamba 5 years down the road Njuba had received no funding to start the process of constitutional making and no guidelines on appointment of the commission and the Constitutional Assembly. Among the first people who came out to support the extension was the late Cardinal Subuka. He suggested a 6-month extension was subject to malicious propaganda through articles in the Citizen newspaper, which was owned by the Democratic Party. The fact is that the extension was popular among Ugandans. Yes. Basaba okweyongezaayo nga baga nti constitution tewali naye nga mbagamba nti assignment ministry eyateekebwawo immediately yali yanjuba. Why was it, if the constitution making was so important as these people say, why didn't you put money? N'aba opposition mu Uganda tebabuuza ku njuba byakola as usual. This is what I'm telling you. What blinded Bessie and Bobby Wine, who is always in Parliament, to see that what if we reach the election year period when COVID-19 is still in place? What are we going to do? I see. Kakati nkugamba, the then Kampala Central MP, Umulongo Joseph Wasaziri Twawula, stormed out of Parliament in protest on the matter. But as it is said, he cracked a joke and laughed alone. His fellow MPs too deserted him. Baganda described the scenario as throwing a piece of sweet potato to a hungry dog. Sweet potatoes are the dog's favorite food. Zitwawula later struggled to bounce back at Parliament with little success. He at one time stood on NRM party ticket to contest for the mayorship of Kampala, but also failed. Today, he is living a quiet life out of politics. Casualty wa ababaka ba DP makumi yaka bagamba bateeka ne batula ndamya nube bekarakasi NRM yeyogezeza kati Zitwawula nayagala okubba show yekandaka nafuma abantu bavuma muvubi. In fact yalwana ataddeyo era okuvuna tatereeranga waso Zitwawula was a power in Kampala. Yagwa nagenda ne Makerere n'asoma diguli esooka n'eyokusatu n'eyokuna. Why? Ali ayido yayina akabiina ke nga bakayita tapu dairo kungaani agendayo yayina printing n'egwa. I don't know where he is. Yes. Secondly, people had no trust in lawyers for this job. Haji Moses Kigongo had performed well as speaker, a job earlier considered as a preserve of lawyers. It is not surprising, therefore, that in the race for CA, the late Zimula Mugwanya defeated Justice Remi Kasule, who was the president of the Uganda Society. Abantu tebategeera CA, abantu nga bakyaye ba lawyer. Kakati CA mwagenda mu abasimi ba Kabuli mwagenda muki. Politics naafu. Icho bita abasimi ba Kabuli. Yali nkugamba. Be bali wakaseera. Abantu tebategeera kankubuuza. Singa mugamba twagala obwa manager ku ABS. Do you think everybody applies? Simanyi. No, not here. Tebayinza kantu twagala omukulu w'essomero noga nti all the teachers applying. But why do you think kuba president ba Uganda simanyi 40? They are jokers. They are jokers. Kuba temutaddewo guidelines. Right yaabwe abantu bali miliyoni anamu. Nkugamba era ebyo ebibonoonye muba moderators instead of guiding society reducing. Omuntu atalina miliyoni 10 lwakyesimba kuba president deposit it. Akigamba nti mumuli ku trivia demberi no si demberi emundu mugamba omuntu yenna akwasibwa emundu yali badde nga baloko defense bagenda ku mental checking. Yes. Bano batusobera. Nakugamba nti bana omusajja yakuba omuvubuka ebisasi mukamwa ng'amugambye nti simanyi famire yamwe eribeera yaki. Was it trained? Mwabuuza bali bamaze emyezi bekanga tebamusasula. Mwabuuza ewo badandiro lyali amugoba. Omusajja akola ku supermarket gwina okumanya nti abazze okugula tebakugulira.
kyo kituufu yes newankubadde okola ku supermarket oli musajja okola mulungi noga nti gwe abaleeta abakazi be banakuwa ku baabwe oba tulina sente ngaosobolire tujja kufuna mukazi kakati omuntu akola mu supermarket alina okumanya nti bali abazze okugula bagagga olina beti kulira tosobolako si bano abamanda abagadda ku lule ne bagasobola n'abamatooka abagawagula supermarket is an organized place you load very others to load their things and at the same time gwe n'ogenda ewo nga tolina kyowulidde that's what it means. Nze njagala kunkubira toki mu gundi abagagga batudde ne bagenda basalire ku looni kakati abagagga mu Kampala since political parties were in limbo no serious strategies were taken to sponsor and campaign for suitable candidates ebibiina byali mu limbo nga tibikola kati tewaliwo articulation kyobula nti abantu bawano tebamanya up to today who is the suitable person to go to parliament, who is the suitable person to be an L5 chairperson, the responsibilities. The issues that dominated the public debate at that time were federal and political parties. Other issues were not considered to be important. Today, people talk about constitutional amendments, but the provisions for such amendments were not considered to be important, and therefore did not attract much attention and debate. Katingachi. Ani yali alowooza nti kuba baali balowooza pulezidenti ayinza okukozesa embeera neyeremeza mu buyinza mukikole in such a way teyekwasa mbeera yonna alina okutegeka okulonda. That's what they had in mind. Kakati today a situation has emerged nti pulezidenti bamuwa challenge kale oba toyagala kweremezaawo selfishly kwata obuyinza obwesipiika until the condition changes. Ekyo kati ekyo kyembagamba nti these people are not highlighting this bakimanyi nti when they highlight this this is the law how it is balinga bafedero gwe musabe federo ajijewa musabe natufuna emyaka ebiri ajijewa. You are serious people, you are lawyers. How can Museveni get you? Are we going to insert it in the constitution where amend the constitution first and say nti bwe tulwanira mu parliament ne twekuba bagundi ne twekuba obutebe efuuka yensa emergency n'olwekyo tweyongezaayo. But where do you find the emergency? That's why me I cannot work in government. Why? Nti ebintu byabwe bwe babiraba sibasobola because I tell them it's impossible. I used to tell the federal people teriyo federal teriyo temugisobola. Mpuliranga mzee yawuliriza mukama ku kintu kino ekyokugira kuba you already are willing to take our akabeerewo kawangule nti conditions zife balinga mwezi no nkugambye nti bw'obanga olina oluggi n'oleeta ekitanda ekinene what do you do? Bw'obaba nga oliyaga nti terukwatibwako what do you do? You dissemble ekitanda n'okiyingiza mu parts or you remove the door bwekibanga tekisobola kukolebwa. Kakati under the prevailing condition what should we do? Me am providing answers. We can have a limited rallies. Kati abadde bagaa nti batuganya okwogera ne boogera kubanga practically kati radios zonna z'abantu waliwo abayina ennya waliwo abayina ettaano kati kwovuganya naye n'ogenda ku radiyo yo tekisoboka. Kakati oli ayina ssente bw'anajja n'agamba nti prime time yonna ngiguze what will you do? Kakati radiyo zammwe ezimu teziwulirwa bw'obeera e Kampala eryefuuka radiyo buddu bwetuuka embala frequency emu neefuuka gundu. Are you going to travel? Kati presidential candidates needs to travel on radio throughout Uganda. Are you going to manage? Will you be addressing this issue? Okujjako ng'odidde message yo n'ogipackaging nga bagikubabuka buteeru manifesto yammwe mugisomye busomi neoba manifesto n'ogisoma busomi audio n'ogisaasaanya kuba kaakati tugeze nti naffe ffennyini tugenda tukola era mbadde njagala okubabuulira pologulaamu yaffe eya 1-to-1 egenze ku SK television nga ndi ne gundi Bashiri nga bwe yali STV SK eyambuga bagiyita STV eyambuga era ejja kubeerangawo Lwakubiri the same time tuli ne gundi bwe twabeeranga Kazibwe Bashir Baziira okay oluusa nayo lwe banaagirwanyisa naye bayizi
kubanga kasana bakubye obutambi ate kati balwana batuma abantu no temujja kutujoka bwe mutyo mwagenda ku NPS nti nveeko nemugenda ku Gondi nveeko kati kamba gundo obutambi bujja kubeera kumbalayirira obutambi bujja kubirwako if you are serious take 1 billion gweyo jimugenda don't I use money to tap you obanga tisimumwe obutambi bujingirire mukabaki yes obutambi bujja kuwa mupende musipende obutambi bujja kachite bagalo oyogere bwabanga kituufu kakati kino ekyago ntumalirize njagala okutegeera nti bagenze mu bali bagezi wenna bakubye ne mbagamba nti Mafia yagala kuwamba akedi nti tetunzeeko ku interest rates tekoze eki nabo baatidde Mafia yatidde abantu ne bayambisa okundi gavana wa bank naga nti we were not charging, we told the banks to lower the interest rates. Yes, already. Bankers is baba. Why was he not mentioning this? Na you group we. No, you already bakakanya. Anti kakati twacha data kyogera. Kati yategedde. Kati ebizimbe amagezi ge basaze galigamu. Ebizimbe byammwe kati ebizimbe byabo ebyenzige ebizimbe byabo ebya COVID-19 ebitaliko magoba interest rates bagenda kubisala ebbeeyi. Era muje wange mujemba we myezi 3 bayita ine magoba mbwera abantu balemererwe okufuna sente ebyabo bebazimbi ngabalala babona abo bebaagala bano babalemese batuke bagende mu byabo nibo bera uno obulebe okubempi amanyirika kutukamu they hire obubbiga bwiki okimanyi mu masomero badira abaana ne babaleta mu somero lyo ne baba plantingamu nti amayembe gabakubi abaana baduke somero lyo nakati balina bwe bakunye waliwo akasajja kalina olubabu erukirulinga wansi wa paasi nokakubempi amanya tekayina muzigo tekayina mwekakoleka kagenda kawulutula lutwe bebakagula bano kyankalanya wano singa waketikana akawanula waggulu ku kizimbe nakabetenta wansi busiru so therefore era nabagambye nti nze mwawona singa nali wa poliisi omu mwali bonyabonye nawe mbaboza whenever the construction industry booms, when you see so many people constructing buildings, why is it that children, kids disappear? Babasadda bayiwa mu musayi gw'abantu. Okay. Kivula banti ono weewakiso bamukwata n'akadomola. Mulaba gye bali ku poliisi. Tebabeerayo. The rich people bananyini bizimbe babateekamu ebyobusiru. Abazimbi babateekamu ebyobusiru bw'otekisalira kigwa ebyahamu nga tebigwa gundi loko yakawako ekizimbe kimu mukimanyi nti nettaka baliteekamu ekizimbe kyesalidde an African ekizimbe kigwa ekizimbe ekibisuula kiba insured sente aba yakozesa ntono yeewola biliyoni 5 n'akozesa biliyoni ekigwa insurance nemusasula business bakoleramu business ekisuula ebizimbe insurance deals zebaba bataddewo mpulira singa bafiirwa singa babikola kakati ekizimbe n'akikola ne bajja ekiro ne bayiira amazzi ettaka kakati bano abasiru abakeerayo ku makya ettaka ne libabuutikira ekizimbe kyesalidde olaba ne mu byalo bakugamba nti okukomerera ennyumba kati obaagala embuzi bamabaati gabasala okwokya ttanuulu baagala embuzi ebyo nabyo nebigiribagamba zimanyi osalirawo enkoko okusereka akasolya ne kanywera obulungi kakati basala baana. This is why whenever you hear nti booming construction industry then it corresponds with the disappearing and slaughtering of kids. Bino ebyokugamba nti baba rape is a defilement tibina is a diversion nti boga nti omwana yamutuze and in many cases abatwala abaana abo baba ba relatives baabwe. That's why wange saagala bagenyi omwana agenda nagwamanyi ate bwabula gyamutunda era amutula n'amutta waayi omwana ajja kwogera nti nabadde ngenze nekojja abaana babatwala okubalyamu ssente nga obwavu obuliwo nti omusajja agenda naga nti banoonya omwana wokusalira ku kizimbe ti ssente mmeka tibagaba obukadde 2 amuwaayo
abo bumuteeke wakawo simanyi bazze kukyala wange mboko yiragula mboko wange tewakywange bajjawo nga siriiwo nagamba n'abaana bange abala nembaga nti waliwo buno gweyita basenga obujja okubawemula mukasaabuleeta munkubira essimu musangemu tulabe wekayita nga nembwa nzitadde basina balera oli mukambwe nnyo osanga omukenyewo ngaomukuba emboko anti akimye eki aze kulaba kubanga anti atya oba gwe kennyini aze kulaba mbamanyi nkubuulidde nti omusajja babba emmotoka ya muliranwa wange naye ngaomusajja azze ewange yajja n'abuuza bamu abalokole batuuse edda wano ayagala kumanya abaserikale basiibawo kiki ewange naye nga geeti yange ekyengera etunudde bwe bapakinze emmotoka era bagikuba the same group eyajjanga nga bwebuuza nembagamba oyo mumukwate omuntu abuuza ewange oba abalokole bayingidde mujinga nsomawa olyoka obuuze nti bananga abalokole babaddeko wano era ekisajja nekitambula nekidda ku watoto nekiragawa baga mukikwata mukikuba omutayimbi naye kyabula kyali kireekimirundi atasi bwe batawulirakombo asabidde mu kyaki yegundi oli alowooza abalokole baweseewo abalokole bazze batuuse okusabira wano ye nga baagala kumanya abaserikale babeerawo bekonda kezebayingire waka ne kamera bweziri nekitegere motoka bagikuula ne bagitwala kati nze ewange okukwatira nenkunywerezaawo tabwewebagati mutekinga keya nti nze mbabuulira ebintu bino nti baasi zagwanga mu Eastern Uganda nezetomera naye nga abantu babalasingawa bwe nakuba abachina ne badduka n'abapakistan wakyaliwo baasi ezetomera mu Eastern Uganda zagwanga nnyo buli kasi kuleeta bantu bakuulemu abaana abaali bafe 18 buli mwezi bakyafa nga bazaala tebafa abafiira musenya bakyafa kakati nabalekera ekintu kimu ti buli ddwaliro lyonna limulaba eggwanika lyalyo lyaweebwa Fino Company. Yes, Fino Company. Kakati dokita atula n'abafino nti wiiki eno nga titukoze tanti busiruwo tugayobana kubanga oyinza okudya ow'omugwanika ng'akola ne dokita nti mugwanika ku vidiyo eno ngenda kuteerako abantu akatambi akanetiwaaka y'amalwaliro bwe baali bakolagana abantu amalwaliro abo bagedead professor now and he was telling these people that he was retiring to prepare himself for death. He even says, I had earlier sent his son to talk to me, he's a lawyer. The son feared. Until the old man came and told me, you know me, you have been playing my voice. I entered this group, not knowing, but I've this man, we don't have any sympathy with this professor. Why? Well, before he died, he confessed to Mirundi. Hey, the guy died. The professor is dead. But this is Atam defamation is Tashura Kumpa Biranga Yafa. But I fear to embarrass his children. I see. Mzee, webali nnyo kubanga olwaleero okutuwadde programu eno ndowooza mbadde njagala naawe ku bino bye baleese etteeka eppya tukutuumeyo oluguudo. Wabiwuliddeko bagambye abazungu bagobe ku nguudo. You name people after their death. Abasobola yiyo living legend. Waliwo ba Maradona, oli abanene. Batukulamu denguudo kasaba nti ewa Mirundi yewa awugulina ne wa Mirundi awo ate prominent person era ffe tukayitinga ffe mayiro gundi kakati nga kamatitena kano nalabye Lukwago ng'azina amazina. Lukwago bamuleese wano bwagenda kweyambisa bavubuka loolo ya Lukwago besi ye yamuwadde is to inciting balowooza nti Lukwago asobola okuincitinga Abaganda nga mu Buganda Lions Lukwago talina gyabajja naye kyembuulira abo abannema bagamba ekintu kimu abannema bakolenga yinula don't evict people first protect the remaining area muteekemu ebikondo nti nema yinula kati bwona bwozimbawo bwe bali babakaziya oluguudo bajja kugoba kikondo yinula has effectively protected its land egenda esimba ebipondo n'aba national gundi environment bagenda bano gye bagula ebiki and I have not seen where it has been uprooted kitegeeza oba biteekamu cement bw'amaanyi and it must be followed by a law that whoever uproots
ekikondo kya Nema emyaka 2 mukomera nofayo kulaba bikutera kuba bayinza obyasa babijjemu emitayimba basobola abantu bayavuwala yes bayinza ogiwa oli n'abyasa okolaba emubende basala emiti gy'amasanyalaze mayiro 2 nembaga nti abikola ali mubende ali mityana gwe kompyuta yetekubulya nti amasanyalaze gali interrupted akukama tuli asala gundi egyo emiti bagiteekamu nga gyakusala kubanga emiti gimala kufumbirwa naye omanyi kye baba bakola kampuni yajja negamba nti fe mutuwe tukuuma emiti ne bakubya gundi transformers mutuwe miliyoni 600 buli mwezi fe tukuuma ebintu nga ekitegeeza bo bennyini bulijjo be babikola basobola okufuna contract. Yes, that's how the mafias operate. Mzee tokkiriziganya gwe nakukyusa nguudo z'omu Kampala bazigyeko abazungu anti beni kiwanuka street Munnayuganda quarrels when you are remembering a living person. Kadaga bakola institute ya parliament Rebecca Kadaga parliament studies institute bali bajiwakanya. Okay. Ne babaga nti everywhere ba speaker akitaddewo gwe bakituuma. Bwekijja okubeera bwekiro ne baga nti kati walikyuka bwe bali mu Wangula yes Kaguta Road Museveni gazeti ye yakireeta abantu bwe balwetuumira Kaguta Road. Kati, are you trying to tell me kirito kanya nakyo kuba netaka kutegeera your opinion about yengudo kati nga siyadi bale byali akugundi parliamentary gundi Bokasa Street Bokasa na yacha jukiro eri mukwano kwami so you look what the essence nente bagamba nnyo nti bali tuyambye n'abakola ebibumbe ebi babiteeka ku message kitegeeza ki kati olwo kyenda bakukulokottawo ekyomukazi afukamidde nakinani kino kyesekabaka muteesi kinanyi Imperial Hotel wava muno yakikola kati bwova eri okutuuka ndowooza ku museum ndabawo ebisolo kati ate museum etali national park ate ebisolo byaki aba office ya tourism jukira nabo bali awo wildlife authority nebasiba branding oluguudo olwo ategere tourism babitaddeko ebipya bagenze bateekako ebisolo olwokuba ba Uganda tourism ofisi yabwe sente zebonoona waliwo nekibumbe ogenda e Rwanda manya bwebabalanga baga nti mountain gorillas za Rwanda Rwanda yakola ekintu kimu eziwa emmere eno zikomawo kupama n'oluguudo olugendayo ebwindi anti kyenkubuulira bw'oba oyagala okulaba mountain gorillas ziri mu Uganda ne Rwanda yazitwala era eziranga ng'ezaayo yo kye yakola yaziwa mmere eno zijja kiro kupama kwebaka kakati ebyo binakati bibuteekawo singa mukozi oluguudo olulaga ebwindi n'amazike ne mugagulira emmere galekomye n'okukwata abaana ne galumako obusolo buli we galuma okuzimba ebibumbe ku nguudo bategere ebyo abamotoka bagenda bikuba abatamivu naye bwongo buliwa bayogerako tourism yakolako ne bus ekituufu nakati gyeziri ezimu kadde leave it to tosobola kumanaging nti you have a manager of transport oyabba sente bubbi babanzibu wanudde bakiwanda bajja bakwata why nti bus toyinza zigula do you have the maintaining cost if you fail to manage UTC what you would do is to encourage private people togula bus ziri akonjawulo basi zikolewo Mzee kyotatege ne Buganda bateekawo emiziro ku Bugundi okuyiriza Obugundi lwa Kabaka naye kakati emiziro giteekawo ku Bankima era bw'ogiteekawo waliwo alunze ebisolo ebyo gye biri mu zoo anti waliwo Omuganda akulira omutasingo akulira ekika ky'embwa ayina embwa ewulo simanyi abadde mutabani wa Mole n'Amatovu Mirundi saako John Mirundi ono nga Joseph Tabale Mirundi senior tusiibudde olwaleero era mweraba.